Kadama TV bagamba nazino obulungi ava mu ddiiro. Lugero lugamba nti ne bw'oba ozina bulungi nnyo naye ategeezangako ove mu ddiiro olekere n'abalala bakole ki bazinemu. Ensonga eno etuukirira ku audio gye tugenda okuwuliriza. Kadama agamba nti bannange bwe mbeera mu renewing contracts zammwe manya nti babadde bakwagala emyaka gino naye ate bw'oneeyongera okubeera ng'okolagana nabo bajja kutuuka ekiseera bakoowe. Gezaako olabe nti emyaka egyo ebiri giggwako kyusaamuko gendako wala gye batakumanyi ate nabo basobole okubeera nga balaba enkola yo okugamba nga bakwesunga okusinga bw'oyongera no renewing contract ne mweyongera okwemanya nnyo ne mutuuka ekiseera nga ate ne mwawukana bubi. Agamba va mu kifo nga bakyakwagala. Gezaawo okubeera ng'ova mu kifo nga bakyakwagala okusinga bw'onoovaawo nga tebakwagala. Tulaba Kadama agamba nti nkoze mu nnyumba eyo emyaka 5, nkoze ennyumba eyo mu myaka n'omukaaga twamufunako n'omusanvu. Ekintu kino nze ngenda ne ngamba nti tukirekera Kadama oyo yennyini akola mu nnyumba eyo. Waliwo omuntu n'agamba bwe nva wano ngenda kuddawa kambeere wano at least nkole. Ate ne wabeerawo oli alina omutima agamba nti mu butuufu wadde wano walungi naye kankyuseeko ngendeeko walala. Nze ekintu ekyo ntera nnyo kirekera omuntu oyo yennyini ali mu situation yeyo, kuba nkimanyi wano waliwo abantu bangi nnyo balowooza nti okukola mu nnyumba nga babadde bakuyisa bulungi n'oyongezaayo contract kyekikolera. Naye ne wabeerawo n'abagamba nti bwe nnaalwawo wano abantu bano bajja kubeera nga bamanyidde nnyo tutuuke ekiseera nga ate twawukana mu bubi. Wabula akabadde akali wano akatali ku bintu birala ebya bulijjo mu life kwe kuba nti omuntu bagamba nti kanyongezeeyo contract. Bakadama abasinga batera okugamba nti obadde ompa 9 kati njagala 1300. Oluusi abawala bubakkiriza oba 1200 oba 1110 okusinziira ku gwe ne boss wo ne mulaba engeri gye mbeera nga muzza contract eyo obujja. Katuulize Kadama ono naye ye agamba nti bw'okola owantu gezaako okulaba ng'ovaawo nga bakyakwagala. Mr. Kadama TV sebo gyebaleko asuubire nti oli bulungi weebale kutuweereza. Mr. Kadama TV post gy'ova okusayo wanaawa njirabye. Omuwala agamba amaze mu kiyumba ekyo emyaka 5 ne bannanga abawala twebeereremu contract tusayininga za myaka 2 kale tetuganye okwongezaamu si musango. Naye bw'oba ngo embeera gy'oyisibwamu ogiraba nga mbi lwaki oba oyongezaayo? Kati abadde akimanyi nti nno abo abantu bw'oba ng'omazeeko contract yo basobola kati okukozesa opportunity eyo okumucunya okumukola buli kye baagala buli kasasiro gwe baagala. Kati laba mbwe engoye tezaakaze ekyo ne kikukubya. Abaana abamu beebeeretera ebizibu sijja kulimba. Tosobola kuŋŋamba nti omaze contract myaka 2 oyongeddemu n'endala myaka 2 ate neera n'oyongera omwaka. Gw'olowooza bakusiime nnyo. Olaba ne bw'aba muntu we Uganda ng'agenda ng'ovudde mu kyalo okyaddeko Kampala ne bw'oba ng'ovudde Kampala okyaddeko mu kyalo era bakwagala omugenyi nnaku 1, nnaku 2, nnaku 3. Kola ki? Siibula. Era bw'olwawo batandika okujja emize. Okitegeera? Kaakati ate ggwe atali munnansi waabwe naye ng'olaba nabo we beekyalira era bagenda otuuka abamu okukyaluka nga batandise okwejja emize. Omugenyi akyala takyaluka yaleetera okumujja emize. So omwana muwala oyo alina right ne bw'aba nga wakyabulayo omwezi ogumu gwaliko ku contract ogwo gwagamba ogukyabulayo abagambe ayimirire ku magulu ge abagambe nk'oyo okola mmaze njagala kudda Uganda okugyako nga yasayininga nti agenda kukola emyaka 5. Awo omuwulira aba wadde embokola ki okumalako. Ate era bw'abanga yasaninga nti agenda kukola myaka 5 awo agume makazi amaleko omwezi gwe guggwerako abagambe nti njagala kudda Uganda naye nga kyalina omumanya kigenda kubaamu embirigo. Si kye musabira muganda waffe wabula kirina okubaamu embirigo. Kyekyo kyalina okukisabira ennyo ayimirire ku magulu ge abiri
either bayinza omugamba tetulina transport yakozza Uganda kwata ku ssente ezo ekyabeere nga akitadde mu bwongo oba ayina okwekalakasa okuyimirirawo ku magulu ge abiri kuba we bakukolera ebyo byonna nga tosobola kwerwanaku omuntu mbadde manyi olwawe ennyo ate gy'okoma okubategeera ennyo gye bakoma okukutegeera ennyo n'okukwagala kubanga oba ogenda okuliniwalinga emyaka ugenda malako emyaka 2 oddemu oliniwalinge nga bakola ki ng'abantu obalaba nti no baki balungi katosobola kuŋŋamba nno emyaka 2 ogimazeeko ozzeemu n'oliniwalinga nga tebakwagala kuba bakyuka balinga budde muganda waffe yeebeereremu ekyo alina kuyimirira ku magulu ge abiri kubanga contract yagimalako dda naye nga sirabangayo contract ya myaka 5 ali waddembe nakati okubagamba nk'oyo kola njagala kudda waffe ate era yeebeereremu ne mu mmere gyalya kubanga bandimukola ekikyamu bwe baba nga batandise omwesonsaako abantu baba bakuuye baba beetaaga muntu mulala bana ekyandibadde kirungi ne tusiibula nga bakyatwagala zani okutusiibula nga tebakyatwagala kyovola abaana bangi asiibula nga mulamu n'atuuka ku airport embu n'agwa oba naaba nga yakatuuka e Uganda bakamwaniriza lunaku lumu nti n'asirika so baganda baffe twebeereremu si buli akusekera nti n'abeera akwagala nnyo oba okitegeera nsagade amawebale kutuweereza kusobola nga kuyisa waneno maloboozi ku guno omukutu kwano tweyanza eki naye nze nkugoberera nnyo lwakuba ndwawo commentinga naye kino kinkutteko nnyo tosobola kuŋŋamba myaka 5 oli ku mwaka gwa 5 tosobola kuyimirira ku mavivi ng'olaba oyita mu mbeera enyigiriza obulamu bwo tetuganye tulina ebigendererwa twanona ssente naye era waliwo ekisukka n'ogamba abantu leka nsigaze obulamu sika ssente kuba omulamu yakola webale nnyo Mr. Kadama tuweereza ezuko kyenneerabidde okugamba kati kyagamba nti omuntu yenna asobola okwogerako ne bakamaabe ekyo singa kibadde nti no tannaba kumalako contract nkiwulira naye kati ssaawa zino mwennyini yalina okukyekolera teri muntu gwasuubira kale tetuganye gye bali era abasobola naye nze ndaba mwennyini yalina okukyekolera abagambe njagala kudda waka njagala kudda Uganda nange ekyo kigambo bangi nnyo tebaagala kiwulira naye ng'ate kye kibeera ekituufu gaana okukola kera ku makya paakinga yambala sigala mu luumu yo bagambe kefu sokola alera maalumu sokola alera maafi sokolo kefu numu ketiri omugambe anabwa lwa Uganda shiru anabwa lwa Uganda njagala kudda Uganda contract yange yagwako dda bannange simanyi naye nga waliwo ebintu byalabanga butufulukulumya n'omukazi njakulira Mr. Kadama TV ono nsonyiwa naye like ndikodinza audio nyingi ate nga mpanvu naye onansonyiwa naye nga waliwo ebintu by'owulira nga mu butuufu gwe mwennyini omuntu gwe alina okwebeereramu tetugayi tunoonya amagezi kati boosi bamugambe batya nti tokola temucunya mwana oyo nga ne contract yeweddeko bamugambe batya nze ekyo kyensaba muganda wange akeere ku makya ayambale abagambe njagala kunziza Uganda kati eiza bagambe omuntu wange mulwadde njagala genda oba taata oba maama bantu balimbalimba dda abantu bawe nga balamu alwogerako si yaluleeta newaba mwana newe basiina mwana era nkugamba mwana wange ki mulwadde kiraba ayogere ekintu kyonna abagambe njagala kudda Uganda naye nga wateebereremu oyo sister engeri gye muwuliddemu basobola omukozesa byonna bye baagala ate nga balabika batandika butandisi kubanga akamanyiiro katandika mpola batandika mpola bye baba bakumanyiira bye baba bakukozesa kintu tekijjirawo lumu atandika mpola kugezesa bw'atyo okkakkana ng'akukozesa ekinene ennyo ky'obadde tosuubira kubanga era n'embwa okulya ekiriba esooka kizanyiikiriza naye genda ekikecurako mpola naye ng'esooka kola kukizanyiikiriza so kati oyo sista nfaano ayeyimirireko ku magulu gaabi odiyo zange obanga osobola zimufawadingira aziwulire webale nnyo webalire ddala